Nkukulisayo nnyo ewa Kitunze Gomba netukola ku nsimbi ne tusobola okubeera nga wetuli netukutusako n'ebintu ebirala bingi nnyo tukuba kalangu kano nakali kubanga we bakama baffe ate abatuwa ku ssente netusobola okulabika obulungi. Eyakatweyungako tuli mu programu Ekitiibwa kya Buganda tutunuulira engeri ekitiibwa kya Buganda gye kikwatiddwamu. Biki ebisobye, biki ebigenda okusoba ebisobola okutangirwa, baani ababisobezza, basobola okugambibwako oba nedda. Katweyongere nga tusinza bunyini twakomye mu kintu kyaffe ekyasoose. Abaganda bakasika ngo bambe mu bujjo kuba munakayaga mukakiwanuka ye teyasimbanga nsuku yakolanga ayi ayunjanga yabanne ate bwe yajjanga kumenya bumenya kano muganda kibuyaga yakasukanga akambe naga nti munanga okusinga okumenya obumenya genda oyunje ebinu byavangayo. Kati omanga mwogera ku kitiibwa kya Buganda tuyina okuddayo abakiteekawo abakiyimba basinziiranga ku ki abo aberimbika ne bakola emirimu nga bamanyi batwala Buganda mu maaso nga batusula busozi tukole ki zino ensonga zetwogerako Katikkiro alwanye Abaganda muyikokora Abaganda mulime Abaganda kino alwanye naye Katikkiro ye muntu agamba nti Buganda ina okudda kuki kutiko emwanyi bazigabye atambudde mbitundu Abaganda bawadde obudde agenze n'abalaba ekyo yekikuba bannamasaka accident eziri ku Masaka road si luguudo gavumenti dukola bubi mukamange mumbejja kikunnyonnyola gavumenti oluguudo olumala omwaka gwa 2010 Bannayuganda batuvugiddeko emyaka emeka accident zitandise mwezi gwa Kasambulo gwa 2016 nakugamba ni yalumba Lwera teyazimbibwanga Lwera teyatinkulwanga nakapande kaberanga lukaba namasaka bakijjukiranga balaba Bukedde TV nti wegendereze Lwera bwabanga amalakola nti kulikayo muki mukamango mumbejja na musinasi wanangamba Lwera bwe busizo bwa Nalubaale ennyanja y'Abalubaale Lwera ye nnyindo ya Nalubaale tuyina ebifo ebyenkizo ebitayina gendebwamu ebitayina kuyukulwa musenyu nga by'emisambo ajja ku ebyobugagga byagyo nga by'Abannayuganda n'Abaganda mu Buganda Abanyankole mu Ankole Abatoolo mu Toolo mu bitundu byonna byonna byafuna Obwakabaka gw'oleese omukyayina agenze mu Lwera emisamba gino egya Lwera omusamba ekintu kye bayita omusamba kintu kyotazannyirako kato fe abalya mmere bwe twajja mu nsi muno eyatutonda yategeera nti gino emisambwa girina amaanyi okusinga fe abalya mmere ekintu kye bayita omusamba gumu gusobola okukola ensi eno kyegukola kye gwagala Kabaka Pereketya ayinza okuga nti akasana kakobokera emyaka 5 ensozi zaabangawo waggaliranga ekibinga kinajja omusana aga nti abantu bagenda kufa benkani kutiya z'enswa ani yalumbye Lwera bonovayo ninga nti ebyo si bya bufuzi nkugambe nti wabeeranga wakapande wegendereze Lwera wabanga omala kolola nti kulikayo muki nafa abaga twagambanga nti kanziri abaana baligenda mu Lwera kale ekintu kibayita omusambo gw'ogulumbye Bannayuganda muve mu ntobazi si gavumenti gamba nti bino byerwana nemasime biki omukulembeze byalwana Kabaka byalwana nagana nabyo Katikkiro Bannayuganda tuve mu ntobazi fe abalya mmere bwe twajja mu nsi muno batutegeka tulina okulimira tulina okusula n'okukolera emirimu gyaffe emisambo ne gidda mu nsozi ne mu ntobazi ne mu miti fe tuvudde gye batutegekera tugirumbye mu nsozi tuvudde gye batutegeka tuzirumbye mu ntobazi teriyo ggwanga talina bya buwangwa naga abalid Indian bavuddeyo nga bali omuli ogusanyawo ebitundu byabwe lwaki tuziika ebyaffe awo munyenda yaze bannamasaka mbasasira nnyo njagala abalaba Bukedde TV munyenda wabeera sirugenda nkera sirumanyi naye kyamenti wabeerangawo olusozi nga teruzimbibwangako lwabeerangako tteete muwoza abamasaka ekiya kitukubye ensozi zaffe ziweddewo kibuyaga bwajja azitwala temukyasuula bwambe ensozi zemanyi mu Masaka ndezo zabeeranga za nnono za byabuwanga za muzizimbyeko ate mwe mukaaba ebyeya
mumukabya kasegwa asuse mu ggwanga. Abagendo abatambulira ku nnyanja bawerako okuli abavubi abasomoka abagendo okukola ebyabwe n'abadigize nga kuba batadde nnyanja Nalubaale mu buwombeefu obw'ekitalo agenda okusaabaza abantu agenda okusaabala agenda okukolerako emirimu gye alina kweyisa atya natalemu okusanyuka. Nnyini nsi Daniel basamulekere Mwanga Mukasa Kiwa Mirembe bwe yali akomawo si kuzanjoleye omuzimu gwe gwali gudda mu Buganda yadda n'amaanyi ge gonna agenda okudda n'emisangwa gino ne Lubaale w'Essese yenna kati baakomawo weebali naye embuga zaabwe ziri luddawa n'embiri zaabwe kati bano abatambulira ku nnyanja bategende nnyanja Nalubaale y'abazzukulu ba bukulu eky'okugikolerako effujjo eky'okugizannyirako obubbi mu ssese obuseegu ku nnyanja obulyake babyesonyiwe. Balubaale b'oku nnyanja tebayagalanga bintu ebyo. Bwe ndikuwa olugero lwa Nnende ogenda kukomerera nti Nnende yali nkasa era yeefuga ennyanja bingi bitagenda kukonako kati naye tubalaga ekitiibwa kya Buganda tubalaga Buganda eyaffe ne Uganda eyaffe eyitibwa ekkula lya Afirika basinziira ku ki? Uganda kiki yayina okuba nti mu nsi zonna ly'ekkula lyaki basinziiranga ku ki? Mu kanyumiro kaffe akagafe Mengo Ssaabasajja Kabaka ng'ali wamu ne Maama Nnaabagereka bagaddewo ekisaakaate eky'omulundi ogw'e13 era nga kino kyategekeddwa ku ssomero lya St Joseph of Nazareth. Omutanda yalambuziddwa ebintu eby'enjawulo era oluvannyuma n'ayogerako eri abasaakaate yabalagidde okubeera ab'empisa. Twongera okusiima n'esekusiima Nnaabagereka. Olw'ekirowoozo kino ekiteekateeka abaana baffe okubeera n'omutima ogwagala eggwanga n'obuwangwa bwabwe ate nga gwagaliza n'abalala okweyagalira mu buwangwa bwabwe. Twebaza abakungu b'Emmengo mwenna abalina kye mukola. Katikkiro wa Buganda w'ekitiibwa kya Peter Mayiga tukwebaza emirimu gy'okola. Pulogulaamu ekitiibwa kya Buganda nsota tigemmanya aliwo okukitukutuusaako. Sigenda kubeera nga nsingaawo olw'obufunda bw'obudde. Mbadde ne mukadde wange Omulangira Nakibinge ensonga aziwumbyewumbye bulungi nnyo. Enoka ku kamera ate mukyala Nakafeero Bulega ye producer okola nga bwe kimututukako bulungi nnyo ate Nantale Kasifa ye editor ate matemi bifaananyi bino. Tusingane Sabbiiti ejja nga Mukama Katonda ye mubeezi saba Mukama Katonda abankuumire.